Wabale nnyo genda maaso n'okuba ng'otugoberera amanya gange nze Wasswa Emmanuel obulamu bugamba butya wabale nnyo gye mukwasaganya era mbatumiddeko ne mbabuuzaako yonna gye muli. Tutambula ne bannaffe aba Biva Organic Access Building Lubaga Road, the award winning doctor 2021 People's Choice Award. Genda omusawo alina award yaba kujjanjaba oyabeera Biva Organic. Enamba esimu ku screen yawe ya Biva ebeerawo ewali akabonero ke. At the same time ogende ku Brands Shoppers Uganda wali ekabalagala okulira na mazima Tirupati Mazima Mall. Tugenda bisera bya Christmas. Sinzira gyoli booking ku namba y'essimu 0707 8 6 7 oyogere ne Eunice akufunira engoye z'abaana bo zibagenda okwambala bisera bya Christmas. Abaana wakati w'emyaka 0 n'okutuuka ku myaka 14. Okitegedde bulungi nnyo webali abato bonna bonna nezo omukulu bwe ziri perfumes ennungi buli kimu ebirabo by'omugendo gwa Christmas mubigule ku Brands Shoppers UG. Kakati ensonga z'ensenene zenjagala twogereko na ku lwalero. Ensenene zalabikidde mu nnyonyi yaffe ennungi ey'ekika kya Airbus. Ekika kya Airbus flight number 446 eyabadde egenda Dubai ng'ennaku z'omwezi 26. Omanyi gwanga lyegulirawo ku nnyonyi era nga tulina ennyonyi ez'ekika kya Bombardier RJ 900 sako n'ennyonyi z'ekika kya Airbus Neons. Ezo tulina ndo za ziri 2 ne Bombardier ziri 4 z'ennyonyi 6 ze tulina. Kakati ennaku z'omwezi 26 katambi k'omusajja eyategerekese Sokoti ye Paul Mubiru alabikira ku nnyonyi ng'atunda ensenene ng'agenda aziguza bannayuganda n'abantu eb'enjawulo ababadde ku nnyenye eyo ababadde traveling okugenda mu ggwanga ery'e Dubai okubaka emirimu gye beekolera. Andi buli gola bayega yansenene kati gola bayega yansenene waneeno Uganda Airline gola bayega yansenene otandikira ddala emabega emabega paka wano maaso wonna ensenene twala omutwalo akatambi kano kasaasanye nnyo ne kaleeta ensasage ne comedy mwitirivu nnyo mu ggwanga. Wabula nga nnyini katambi kano yavuddeyo ne yeetonda olunaku lwaleero n'agamba nti teyabadde intention ye kusiiga ggwanga nziro na kwonona kifaananyi kya ggwanga ku international scene. Wabula yagadde just kukola ka TikTok video era ng'ono yalabiddwa ng'ensene azitunda omutwalo gumu buli lubatu. Yagambye nti I recorded the video in a question not to tarnish or shame the airline, the country or passengers on board, but for comedy purposes, specifically TikTok deeds. Bwato byasobodde okubanga agamba nti yarecordinze for TikTok kunoonya views na likes ku TikTok wabula teyagendeddemu kukyusa kifaananyi kyakukyanganya ekifaananyi kya linnya. Then ate n'aba Uganda Airlines ne bavaayo ne bavumirira ekikolwa kino era ne babako ne kye bawandiise. Press release efulumye ennaku z'omwezi 27 lunaku olwaleero Uganda Airlines nga bagamba nti passenger conduct on Uganda Airlines flight ono yabadde musaabaze mulamba ssebo yakoze kino on Uganda Airlines flight to Dubai number 446. Uganda Airlines netugamba nti attention has been drawn to a video of passengers on our flight 446 to Dubai on 26th from Entebbe engaged passengers purchasing a local delicious ensenene. Nga bagamba nti akatambi ako ke mwategeddeko akensenene kati katugende ku nsonga enkulu bemubimanyi. Agamba nti abennyonyi bagamba this happened at the time our passengers were boarding and it was disruptive. We don't condone the act of passengers selling ensenene and low standards of serving it to people who were buying it. We will not take this conduct on board lightly because it undermines the spirit of the national carrier. Bano bagamba nti tebavumirira kyakutunda byakulya ng'ensenene ku nnyonyi yaffe. Wabula they condone oba bavumirira ekyo ekikolwa eky'okutunda ensenene ezo mu ngeri eri low standard engeri ey'akajagalalo
oli kunyonyi oyita ogenda ogamba abatambuliddeko omunyonyi manye engeri ennyonyi ezikwatamu ebintu byazo n'oba okulega gye mukwaddalingamu naye ono yayimiridde n'akwata ekiveera kye ekya bbulu n'agenda ng'aziyitamu ng'aziyimba mutwala ayina atalina tozunga. Abennyonyi bagamba we have picked lessons from the incidents. Tufunyemu ekyokuyiga. Some of our customers enjoy enseenene. We understand that they were not in plenty this season, hence the excitement. We are all considering adding enseenene, a Ugandan delicacy, to our menu for regional and international flights on request. This addition of enseenene on our menu will bring Ugandan culture onto the world. Our key products are people and experience. Bano bagamba nti olw'okuba enseenene ezabuuse entono sizoni eno basazeewo baziteeke ku nnyonyi bw'ozisaba nga tozikuteerako. Okitegedde bulungi nnyo. Era ne bagamba nti kino kijja kuyambako okutwala kale kyaffe mu maaso. Bagamba they know sizoni eno enseenene zibadde ntono kati abantu olwazirabyeko ku nnyonyi excitement enejja. Ne bagamba this move will boost tourism marketing and the livelihood of people in the grasshopper value chain going forward. We are in talks with passengers involved, and if there is another occurrence of such conduct on board, the passenger will be offloaded without further considerations. No one should be exposed to unruly market experience on our flight. The unacceptable disruptive behavior prevents the performance of critical duties on the flight crew. Bagamba nti bali mu kwogeraganya n'abasaabaze ne yakikoze. Singa omuladdamu okukwatibwa automatically tiketi ejja kusazibwamu awo wennyini we tuli ogibwe ne ku nnyonyi. Kati wano wavudde point of talk and interest. Buli omu abadde avuddeyo n'ayogera byayagala. Ndabeko Frank Ashumba nga akipostingako n'agamba nti omukama twamusobya tusaba tusonyiwe. Ne mu comment n'agamba nti bino atamanyi flight biki atamanyi bya booking toyogerera wano. Kale kino ekyo kiri two-sided kyekisooka kya byonna. Ekisooka kya byonna grasshoppers oba enseenene kyakula kyaffe kya mu Uganda abantu bangi bakiwoomerwa era nga kitukolera ssente mu seasons naddala seasons zekibeerayo. Abantu bangi enseenene bazirya ffenna tuzirya ddala. Ekikolwa ky'okukwata enseenene zigenda ku nnyonyi si kikola kibi wabula zagenzeemu ziti. Of course I agree n'abennyonyi nti engaba enseenene gyali zigabibwamu tubadde nga bali mu katale k'omubuulo era nga bagamba kiri walinga standards. Of course ne mu nsi yonna sirabanko ku kampani yonna kebe kampani ki ng'ekikola ng'ekyo ekyokuba n'ekiveera mu nnyonyi ogenda ogabagaba. Lakwati ensi Uganda bwe yatuuka nti buli kimu kitwalibwa kityo abantu beekyawoba abantu buli omu yafuuka atyo abantu beekolera byasanze. Ono gayi nga bagamba nti abadde recordinga ka video ka TikTok ku side asobola okubeera omutuufu ate abala badde bakivumirira nga bagamba nti security yaffe eri at stake or at risk. Ekisooka kya byonna yabadde alina byakulya yabadde alina byakulya bye oba ekitegeera. Sirowooza nti wali adayinza omubuuza ennyo nti ate ebyokulya bitwala wa namuna biki olaba nga yabadde alina right okuba n'ebyokulya bye mu nnyonyi n'atambula nabyo okitegedde. So ekyo kye mugiblaminga nnyo nti yamaze gayisaawo ebintu bwetyo nga sio tetegedde. Sirowooza nezomala gayisaawo ekintu nga tebategedde naye ndo zayinza okuba byadde mu kaveera nga bisibe bulungi nnyo neetaba yamunyega nti oyo bwe wala kintu enseenene zange ngenda kuzirya. Bwe yatuuse mu nnyonyi ye n'asalawo n'atandika okuba ng'azisuubuza n'okuba ng'azitunda oba kitegeera bulungi nnyo. So the conduct eyakoleddwa just nti oluusi era walinga standards n'ebisigadde olaba nga kyabadde kikola kyakusaagirira but I don't think that so kitwala more serious like that. Kyatuyambyeko n'okumarketing ennyonyi bangi bayite mmanyi Uganda Airlines nga temujjona birowoozo naye munange omukisa mu kibi gwazzi nitsoka nga tufuna ennyonyi nebange trendinga mu Uganda probably n'abantu mu nsi yonna bakitegedde nti tutunda grasshoppers. Then ekirala ekikola kino kyayambyeko kubanga ennyonyi aba airlines basobodde okukkiriza okuba nga bagenda okuteeka grasshoppers no benseenene ku menu yaffe kubanga kubaddeko emmere yaffe eri ennansi. So nze to me on my own whatever omuvubuka ono temutulugunya nnyo yabadde client yakoze fani we n'amunyumirwa buli omu alendete okukola kyabayagala nebwankubadde nti kale kyabadde kyakusaagira naye bannayuganda batyo we just full of jokes. Saagala nnyo tukitwale wala nnyo kubanga bibadde byakulya tebadde bomu tebabadde bikya
okitegedde bulungi nnyo naye nga next time let's have a good conduct on ourselves. Ye agamba yali ayagala kulikodinga akantu ka comedy bw'aba yali ayagala kukola ka comedy of course kamukoledde era kasobodde okuba nga kamuyitirawo ne kasobola kuba nga kamukubira ekintu ne kiba nga kitambula very steady nnyo naye nga ensi eno okubeera on board ezibira ku nnyonyi kyabadde so anti buli golaba yeegaya nseenene kati golaba yeegaya nseenene waneeno Uganda Airline golaba yeegaya nseenene okutandikira ddala emabega paka wano maaso wonna enseenene twala omutwalo enseenene efuuse enseenene Uganda Airline yebigaba byonna byonna enseenene zabwerere